ng'abakkiriza beetegekera okuza amazaalibwa ga Yesu n'abaana b'okunguudo z'omu Kampala baweereddwa ebyasava bya Ssekukkulu omulwadde okubakebera endwadde n'okubajjanjaba bakozesa okubanaaza oluvannyuma ne babawa engoye n'engatto. Bano basoose kwetaba mu mpaka mu booleseza ebitone mu kuyimba n'okuzina amazina ssaako n'emizannyo egy'enjawulo omuli okuddukira mu kutya n'ebirala. Akulira ekibiina kya Rising Hope for Uganda Patrick Ssenyonjo ekiyambye abaana bano akubiriza abazadde okwedda ku busungu okwewala ebikolwa eby'okutulugunya amabujje. Kubanga weesanga nti si buli mwana nti yafuirwako muzadde we, naye obukambwe bwe tulaga abaana baffe ebiseera ebisinga obungi bubaleetedde okudduka ewaka. Baabaana baweeredde obuyambi basabye gavumenti okubayamba okubajja ku ngulu z'omu kibuga. N'abasamaliya abalungi ab'e Kamwokyo olwaleero bagabidde abaana batalina mwasirizi ebintu bya Krismasi. Muno mbaddemu engoye, sukaali, sabbuuni, omuceere n'ebirala. Abamu ku bafunye ebintu basimye abasamaliya olw'ebintu ebibaweereddwa. Bannange temujjanga okwo mukozi obwagazi. Ate mwana mukulu w'ekigo kya Kiriziya Christ the King Kalumba Gerard alaze okunyolwa olw'abaana abangi abakungaanira ku nguudo kyokka gavumenti yateekawo amasomero ga UPE okusobozesa buli mwana okubeera mu ssomero. Siraba lwaki abaana nga bano balekebwa ku nguudo ne batazzibwa waka kuba nti basoma ne bayigako bafunako ekyokuyiga. Kalumba okwogera bino abadde ku kabaga Kiriziya Christ the King yategekedde abaana b'oku nguudo ssaako n'okubagabira ebintu bya Ssekukkulu. Era bano bagenze Makerere mu Kivulo okudduukirira abo abatalina buyambi ne babawa ebyokwayambako mu Ssekukkulu. Era bannaaye mwenna aba Christ the King abatuwa akasente kaabwe buli lwa Sande olw'okubiri mwezi mwebale nnyo mwebalire ddala era mweyongere. Ebimu ku bibawadde mubaddemu engoye, sukaali, omunnyo, sabbuuni n'ebirala bingi. Baabakulembeze b'e Nansana Division nga bakulembeddwamu mmeeya waayo Hamid Nsubuga bawadde abakadde n'abaliko obulimu 50 ebintu bya Ssekukkulu okubadde enkoko, sukaali n'omuceere. Bebawadde ebintu basimye olw'okubajjukira ne basanyuka olw'ebintu bye bafunye. Katonda we bajja abaddiseewo. Mmeeya ategeeza nti ku ssente ze bajja mu misolo ze zibayambye okuddiza abatalina. Twagambye nedda noonyeyo ku bannaffe be tusobola okuwaaka akatono akasobose nabo baluyitemu nga basanyuse. N'abalokole okuva mu kkanisa ya Faith Arena e Kabowa nga bakulembeddwamu omusumba Mulika Fred bagabidde abaana b'oku nguudo abakalamojje ebintu bya Ssekukkulu nga basisinkanye ku kisaawe e Katwe. Ensonga ya kusesenkana bonna abaana basula ku nguudo okwogera nabo lwaki tujaguza amazaalibwa gago Yesu ate n'okugatta awamu okwagala kwaffe nga tubawa ebirabo. Batuwa ebyokulya, batwambaza. Mu buufu obw'obuyambi n'omwami Musa Sseradda w'e afunye omuzakisa amukwata ku mukono. Ono yajja ku Bukedde TV ng'asaba obuyambi bw'obulwadde bw'ensigo n'abakoza Swabura amanyiddwa nga Ssenga Kulanama obw'eddagala ly'obutonde yeesitudde n'agenda mu maka ge okusobola okumuyamba nga yeeyamye okumujjanjabira n'amutwalira ebintu ebikalu eby'okukozesa. Siga ekyo ojja kyesiiga n'omubiri gwonna gutandisa okusumbuka gwonna gujja kubanga gutereera. Oluvannyuma agenze e Mulago n'alambula abalwadde nabo n'abawa ebintu n'asaba abantu okuyamba nga bali mu bwetaavu. Bane buli muntu yenna alina kayina ng'olabye omuntu asaba obuyambi muyambe okusinga okujja mu maziika ne tukuŋŋaanya ebingi abaziisi ne balya naye ng'omuntu ye agenze. Ate ye Musa n'essanyu ery'ekyalo asiimye abazira kisa bonna abamuyambyeko okuyita ku Bukedde TV. Bali kunteekako ku Bukedde nasiima nnyo kati mbadde ndi wano bannange nga Ssenga Kulanama bannange neeyanziza n'ab'ennyumba yange tusiimye nnyo mwebale nnyo mwebale.